Ibadde nsubira okuba Katikkiro omuntu nga oyo Spice kuba ennyimba zonna zaalina zonna oba lwakuba ziri mu luzungu nti mu Lujamaica bweti amikisinga zonna ziwemula tezisobola tetuzimanyi nga wano bw'oyimba enkudi ziwemula. Mukyazizzaako ne ku Bulange yamutwalako ne Kasubi ku Masiro era ndabyekoko ttiimu emutambuliddeko nga beesaze bulungi Gomez n'amakanzu ekanzu ya bouncer yo baaba wegamba tebategedde ani gwe batwalira kanzu kimanyi mukajja magenda kakutula bukutuzi mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange waniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ngolaba awo nawo sinzidde okubanga otugoberera ali ku TikTok, Facebook, ali ku Instagram omone ku YouTube nga gwasalawo okubeera nga otugoberera okola kyamaanyi nnyo era bwe bali nnyo okubeera nga okikola. Nze ade obubafuusi kumuyanja ndine Kigabix tugenda kwa tutuulira ensonga nnyingi nnyo eziri mu entertainment. Omanyi nagamba nti olaba Kigabix tugenda kwetooloolera awo mu entertainment. Tulina omuyimbi gwe bayita Spice. Nze nga mmanyi Spice gayanayenga and Spice erinnya alijja kooli yalijja kooli bali be basookawo ate endongo gye bakuba eyawuka era omuntu asobola okukoppa erinnya okasobola okukoppa erinnya naye kati nga Bebe Cool yalina Bebe Banton segera olabye mbu generation eyo kuva 2011 mpaka nakati bonna gundi bagijja kuba Jamaica. Inspiration eva kuba Jamaica bonna babona Bobby Wine Chameleone inspiration bonna eva eyo. Okay. Abagwa aba South Africa aine bakola ki ne batandika ate kukopa biri bye bakola kati mbu Bafana ate yena jana akola ki munagoba aba Jamaica namulabye omu kwabo abayaniriza Spice byagoba ate beyagoba noza yagadde mulaga nti mwe twabagoba fene tuwamba kana akazinga kawana olwo ebikoleddwa leero naddala mu ndoza tujja tuwa yavude kujja okola show. In fact abayimbi bangi badde bajjanga naye nga bajja mu nnaku like olunaku lumu ayimbadde yolusi kati kitwala nnyo obudde nonno tulabye nti as almost tenzayona ku nyakati ate ng'agenda yimba Saturday so mu kaseera ako bintu bingi bikoleddwa bitwagala okuba mu Dodge ewali kino ekyawano kye balina abamwero kaminga abayimbi muwakukaawo Bannayuganda ne balyoka batuswaza obuswaza wali kale njagiyita ka excitement nti olaba omuntu obanga eze n'omuyimbi kati Olaf wano buli mwali n'omuyimbi we yes nti womusanga era obeera excited n'ogamba wow tuguni musisinkanye okitegeera osanyuka just lwakuba ekyenjawulo bano bakisussizzaamukko nnyo kyasuseemu nnyo negenza olaba omuyeyano oyo omuvubuka Gaza asifik Gaza wona yassa akazindalo kujja bucha naye atuweemuko gundi Makdi Aban omusajja sooka omuleka akubemu naye agenza okulaba omusajja amusiseeko ali amugamba owayi mpa mukoleki kale nga nebayimba bitabitegeera kati kitegeeza nti muba mulaze omuyimbi oli mmwe mumaze omulaga nti olwebi
temuli organized. Anti kati bonna baagala kolabo. Weba kolabo yes. Naye kye mmanyi nti omuntu gwe banaawa kolabo baire kankulage nti omuyimbi tosana takulabira mwaka awo kawukawo okwatidde olijukira olwo Dwayne yalina kitalent search baakola emabega ke eri mu ghetto. Ayina omuyaye omwana oyo fact bali obono gayiwa Shatta Empire ya mukyazaako bana bakuba freestyle. Omwana yagenda okulaba nga yaliko keera mu gundi ezo ze baakola. Erinnya lye lyannema okukwata. Yali yali awo black afaana Gravity omututu muto naye akuba. Nina agenda okulaba nga mu video obutambula Bobi Wine yamugamba gwe singa osigala ng'okola kino ky'olina okukola ojja kuba wa tabu ky'olina ekirungo kyo nga ggwe omuntu. Era ajja kwegendereza nti ne Spice bano abantu okubeera nga oba mumukasikasizza mutya ye talenti abaagiraba. Jjukira bw'oba oli wakujja mu ggwanga nga Uganda abayimbi ng'abo balina ttiimu kati waliyo byajja okukola ku ekyo kya kusportinga nti Uganda balinawo koono balinayo Bafana. Yabadde ku Sanyuka TV bambuuzizza wabadde Bafana amumanyi nagamba amumanyi Spice Diana Shiba abamanyi Sindi kitegeeza nti endongo ate era Bafana okumumanya ebadde zirowoozamu kibadde tteeka mu dasoolo wano e Uganda. Bafana yakuba oluyimba lwe yakuba lwe bayita Pomini. Ebiseera bya Pomini ebyo ye lwaga oli yennyini bwe batuuza n'agamba omusajja Bafana akuba ajja kutta busi muntu. So byonna ebikoleddwa bingi ebikoleddwa naye ng'ekisembyeyo atwaliddwa e Bulange nawo bwerinnya erya Nakimuli. Simanyi kati oyogere ku asinzidde ku ki Spice ogendako e Bulange. si kibi naye Kairo akuba ekyenneewunyisizaamu tubaddengawo wano eno ng'omukulu Katikkiro Gravity bayimba ennyimba ng'ezo bagamba ennyimba ezo mbi nawo tugese ennyimba za Gravity ennyimba senti wano zabadde yakayimba ate tujagenda ku Gravity tugambe eriri puzzle enkudi ne ku CBS bagamba gizanya kati mbadde nsuubira okuba Katikkiro omuntu nga oyo Spice kuba ennyimba zonna zaalina zonna oba lwakuba ziri mu luzungu nti mu Lujamaica bwetyo amikisinga zonna ziwemula tezisobola tetuzimanyi nga wano bw'oyimba enkudi ziwemula ene betakkiriza muntu ng'oyo yandituuse n'abagana appointment yammwe ngitegedde ngifunye naye omuntu gwe mundetera simutegeera kubanga kibanga kuwagira ati kati tegeeza awagira ekyeri naye ate kyaffe wano akola ki akikuba kubanga ayinza okugamba nti kale engeri gyali mu mukimu gwira biki ne bana abaffe wano yandibayisenge e Bulange kati biri paso ng'oyo akubye enkudi muyite omuluŋŋamye ng'olaba UCC kyakola kuno omwana yakubye peva dalina sowigoso dalina sowigoso namukyazaako ku focus wano nemuluŋŋamya omuntu omukakamu ng'ali poole nnyo naye tutuuka mu nnyimba zayimba ng'ogamba ono yakikuyisaawo ono yakikuyisaawo kati era kyamwesaawo kati alina kyeyakubye kyesaategedde manya fuli ennyimba nage mwana kati ate bino lyagala lusisemu yite ati nibamwekyayo obutaano anti olaba lyagala tanazifuna zimanye obukulu bamwokyezaawo kaawo bita mu process minisita tusaba omwana oyo mukiriyalinge kuba kati jukira n'abamubanja waba landiroodi gyali wabanga producer asigazayo akasente ziyita mu process ayinza okuba nga akalinze naye agamba omusajja bamwokya obutaano naye nze ndaba abayimbi abo abayimba ennyimba ekifaanaganaku bwe zityo gavumenti yaffe yebawa amaanyi etya nze kyamaze olulimba nali sirumanyi oba peva nali sirumanyi niwe baalwogerako ne balubaninga nengamba olulimba kyo lwe bakoze ekyo lwe babaninze kati awo tuvire wali awo copyright weerina okukola ki okutandikira nti omuyimbi ng'oyo ennyimba ng'ezo tezirina kusala wadde tulina kubeera tulina kubako olukola ki we lugenda
nti omuyimbi naye ati TikTok bagivunanyizibwako gasobola ogiba ninganga ne TikTok segenda omuyimbi yenna bayonteekateeka omuyimbi yenna before olimba nga newafuluma oba TikTok oba wa bisooke luyiteeko mu UCC bisengejjebwe okugeza minisita alukubemu bateekewo akakiiko ennyimba ezikola ki kale okugeza olaba ennyimba zonna eza Buganda yakuba ekibuusuli olaba ennyimba zonna eza Buganda oyimba ekintu ekikwagana Kabaka ifo nga tonnalufulumya basooka ne balutwalayo ne baluyitamu ne baluwuliriza ne bagamba bijja kukola lute era ennyimba zonna z'owulira zonna nga ziyimba ku Buganda so akuyitawa Bulange ne bagamba so olowooza nti ne zino ennyimba zonna zibayimba wandibaddewo ekyo naye ndowooza copyright byerina okukolako tikikigamba engeri gye yaze nagitegesa mu nkola music gwe bagenda okusasulira alina okubeera ng'atuukanya n'omutindo nga ekisooka bagoberedde ethics z'okuyimba nti ebintu by'oyimba bijjayo ekinyusi ky'okuyimba kubanga nze olaba ekyayongedde n'okuntama oluyimba olwo DJ Afrego baakubye alweni Kwapi Boys akuli Kwapi Boys amuta DJ Ron bamukubye peva abadde ava ku mulimu yabadde ava kukola ekiro yabadde ava kusiika okukola namasuwa ng'ava kukola n'adda waka nagwa mbaye neyamukuba peva kiro n'adda waka yabadde avuga no ng'ali ku booda yatwala essimu ye ne laptop ye amukuba peva ng'asisima museera kale saa zino akyali buddwaliro ali awo Ntebe amukubye peva kale byeyongere ddala okukola ki byebakuba ojjogerako kwogera ku pepa nendo zimba balugjayo lwakwati social media lusobola osigalako kyenkugambye bali bayinza naye nga fene mumbala gye tukyakalira abakyalukola ki bakyalukuba ate balukuba abantu bakola ki bawanika emikono bagamba muko bino byonna nga weebiri omukulu Spice bamukyalizzaako ne ku Bulange yamutwalako ne Kasubi ku Masiro era ndabyekoko ttiimu emutambuliddeko nga beesaze bulungi Gomez n'amakanzu ekanzu ya bouncer yo baba wegamba tebategedde ani gwe batwalira kanzu kimanyi mukajjamu agenda kakutula bukutuzi balina funa akagirita basale busazi bakajjemu kitegeeza ki omuyimbi ng'ono omukyazaako ku bintu by'obuwangwa because at the end of the day kati waliwo kyemmanyi kamera zibadde ziraba era coverage ekwatiddwa bulungi kiza kutegeeza kisooka kyabeera nakyongere tutunda muyimbi ng'oyo Spice w'amaanyi ye king of dancehall mu nsi yonna king of dancehall no sorry si king queen of dancehall segera sezalio king ye Cindy lwaki ogamba nti Cindy nga tulina abantu abasajja baffe abali ab'amaanyi so kyongera otunda nti kyongera mu byobulambuzi era wanaddayo agenda bagamba Uganda bantu balungi ennyo uyo bamuleseko afunyeko n'obudde n'alinyako ne ku booda omwesanyula badde awulira ng'ali ku booda ate era nsaba abaana bamulise ne ku Rolex bera bagenda mukola ki bamulise ne ku Rolex ekintu ekyo kye bakoze abamutegese kale ffe abawagizi bwe tumulaba twongera okwetegeka olaba osegeera ogenda okulaka gatto zino zi drive abaana zibayisangamu nawe togenda kukola ki genda n'ogamba kitufu akoze eki yazze
ng'ogenda okugula akagatto kaluka etuwabo ku Saturday ng'omwesunze muko kiyinza tegeeza ki ye ku ye nga ye omuyimbi ye nga ye anyumiddwa nti experience yaffe batagikola ki ekifunako olwo omuyimbi eyajjako wano bamwita Shakademas Shakademas nalabako interview emu baamubuuza mu tuwa zonna ze wakola eriwa eyo gy'ogamba mbu wagenda mu nsi eno n'onyumirwa yagamba Uganda ng'abaana bamuwa vibe ab'e Uganda wano kyokka nga weewuunye ewe yagira biseera biri eby'emabega mabega ddala nga Uganda zinatuuka ku lino sakweri kati abakujja ate mu guno omulembe guno omulembe gw'abaana bwe bali ku social media batigisa buli kimu omulembe gw'okubeera nti kati ensi etandise okwolesa buli kimu ekyayo kati gukyonomanya ne Spice agenda kuddera bagambe tolambu Vibes Cartel yagaana okujja luli teyajja luli eri waliwo ebyagira agenda mugamba tosuula gendako e Uganda bali abantu balina love kati era kuyokayuka gye bamulaze ku airport nga yakatuuka Rita Danso gye yamulaze yes ayinza okuba mbu yabadde excitement bakisuza naye mukoye mulimu ebintu byo kati olaba eyo laavu eyo giraba bimu kubyata ne radio ti abantu bamulaga akulaavu eyo kumulaga nti bamwagala bamuyaayaanira nendowooza kino ba kiri ku nsi zaffe nti oba tetwagaliza bantu baffe wali olabyeko mimbi gwe baaniriza mu ngeri bwetyo nga waffe wano ebaba jeswa kubakalira akuba olabaye nga babaniriza wano akomyewo wano kinkisaka tebabimukola wano eno era ekibeera bwe kiti babimulaga ali nekirevano ku ekyo ng'ogyeko wano mu mawulire abembi abalala batambula bagendeyo mu zituwa wano mu Uganda n'atambula mu byalo n'agwa ku faani we ng'amwagala n'asanyuka ebbozeti yakifuna omanyi ekigwe wali otambula naye ng'omanyiwa n'awatambulira bagamba bimu ku byakola ki era atuuka ekiseera n'agamba jjo abantu bamuvumanga mulwadde wa ssemi bimu ku byamunyiganga kale ye nga ye omuntu akyaza n'omugira teyafuna ko ku laavu eyo kale nga olaba bakamiliyoni atuuka butuuse bwate mu kifo nga tebamulanze namulanga wabulaze comedy store wange eyo najja buzi azze kulaba tugeze muganda we alasa abadde ali comedy store wanajja agamba kale kagende kole stage nkonka freestyle omusajja n'ava namwa miliyoni ezi najja ku stage amaze dakiika nebyo babikolerera ekyo kyengugamba nti kyengugamba mulimu abataafunako ku laavu eyo ati muko omukisa mukama yagugaba nti waliwo ntinza okuba tewagifuna naye tinga ogujjafuna mugere ddala muko okujja kwa Spice tugambe kati Uganda ebivulu bisumulukuse tugenda kuddamu wamwe mwenyini naliko nesho gye twaliko naawe nongamba ebivulu bitono biki ngamba nti tukyali mukasujjako ebyobufuzi naye kagenda kukola kyeromala bisumulukuse kuba kati guno omwezi tulinamu ebivulu ebiwe tulinamu Spice wa Saturday nga 9 tulinamu Fefe Busi naye siwa guno wa mwezi gujja ndoza mwezi gujja tulinamu Kalokasiita tulinamu Sebavuga Kazibwe Kapo kukyonoma ebisumulukuse kati mukusumuluka kwabyo tebiriko saidi gye byekubidde era era babikola ojja kwekanga nga baali ku ludda luli olw'abanyigirizibwa kati twavuddeyo anti ngamba ndagaayo nga omu kwabo baali basoosowaza ekintu kyabwe abali mu campaign nga basoosowaza saidi gye balowooza enyigirizi akoze ekitali aloko sinabalaba yabavuddeyo ne bakola ki ekyo kye nagamba mukowe nti nze analisisi yange weeri ku bivulu ebikolebwa omwaka oguwedde ne guno omuyimbi yekka agenda okuba successful either ng'oli wali political naye ng'oli ku saidi y'abanyigirizibwa olimbye ati kugambye
starting from ebyobufuzi byakyakira ennyo paka kati ngambaayo omu kati kyogamba essaawa zino eno genza watusuulamu ekifu tasobola kufuna abantu akitya naye ng'omuntu asobola naye akitya akasujja mwekali era tukanagamba kamiliyoni mu yalanze akamiliyoni mu kampeni tabadde nnyo gungi abaddemu ayimbye kyeŋŋamba abaddemu era ne gravity yagambye ku bantu abafuna ssente nanti labayo kati abasajja kibwe kiti mu bivulu byoyogeddeko byoyogedde gwe baali bagwa ku sayidi ki bagwa kweriira bewano kavule bakavule kakati basajja baffe bali ku sayidi eri abakomawo eno okudda eno mugundi balina okubeera nga bamaze otukakasa nti ebyobufuzi bimeze okuggweramu ddala basazo kati ennyonyi zizo ziyita Kampala zimutadde ku bunkeege litamu byasoeranga zatandise jjo kuteeka kati zizo zijja ku bizimbe waggulu mbeera ki gye bateekawo omukulu yamaze obagamba ayinza okubadda okay balenye ku bivulu nti emyaka ebiri gye nakubalira abayimbi abaali politiko nga bali ku sayidi enigiriza ojja kwekanga nti okudda kwabwe mu bivulu kuba kutono lwa nsonga kinti omunnayuganda aba akyalimu kali ebyako okusosola so ng'ate era ennamba esinga obunene yaaba abantu ba wansi bamutwalo abo abantu be bazaalawa ate basinga n'okubeezaawo ebivulu ebyamaanyi bye tugamba ebyamaanyi lwa nsonga ku Serena ne wona omutegeka n'omujjuza togenda kukuba numbers owalugogo zaakuba ekitegeera so ogenda kulaba nga omusujja ogwo paka bwe gunaggwamu abo batandika okukuba ebivulu byabwe era abantu batandike n'okuddamu bazinja kubeera kiggwawo tusobola kubeera mu bifiira byabufuzi mpaka bituuka n'ebiserenga n'ebiggwawo obala kye mbadde ndowooza ku nsonga ya Spice nti abayimbi batandise okukozesa omukisa abayimbi ne ba promoters ne bannayuganda kye neebaza Mukama tutandise okuyutilizinga buli kakisa ke tufunye waliwo omwana omu waliwo munnamawulire eri akavalinga nnyo stories za firimu zibiki n'agamba nti tulina wano e Uganda tulina part eya featuringa tulina scene eya featuringa mu Wakanda ng'agamba nti naye abannayuganda ekyo tebakitwalanga makulu tulina omunnayuganda eyalimu naye nga tetusobola kukisoosowaza kukiraga abantu nti naffe nkolaki n'agamba nti Uganda tuba tulinamu kweyo embeera nti tulinayo omukisa tulabe nga abaana balinawo kero mumukuba abantu musheyalinge mumukuba ensi nti imwe bannansi mwe muyina okubeera namba emu mu kututumula n'okusosowaza ebyammwe kati omuyimbi ngono Spice bwajja mumulage bye mulinamu kye mumulambuze ebintu bye mulina ebyenjawulo because ye buli wabira bakamera buziraga nga abirambudde wali n'omulala asikirizibwa waliwo ebintu tulina ebintu bingi bye tulina ebyamaanyi naye batubirabanga ebitono kitegeeza enjala mutwale ku Source of Nile bamutwale ku Source of Nile bamutwaleko ku Equator wali ku Masaka bamutambuze ku bifo bwebityo nti byebi mulambuzi bye tulina ebyakabi ate bye bitufuula part of Africa in fact ne abatuwalizimu ekana akaseera kimwandibadde mugira era bamuliko ojjukira Bobi Wine akantu ke yakola ng'ali ku gundi ya Maxon Falls akokunywa amazzi ako was it Sisipi? Those are Sisipi Falls if I'm not mistaken kekuba ekifaananyi kati businabizinga obwo mulina okutundira ku bantu bwe bati olw'ensonga bwakikola abazungu ekibaleeta by the way si bintu byamaanyi muko ikatono nayagala yimireko Equator wali era netala Swaidu yasembayo okujja wane bamubuuza kiki omanyi ku Uganda etamanyi mu muyimbi wadde nomu naye ng'ekintu kyali yeegumba mu Uganda kyali kimu Source of Nile era bwe yagigendako n'agamba Uganda mu mazzi Source of Nile kajja ali amanyi so kakati kyemyagadde ku muyimbi ono nti atuwadde time ekyo simanyi bwe bakiteesanga komiti emuleeta naye atuwadde time nga bwe gambye nti abayimbi abasinga abadde bajja ajja leero n'asulako mu hoteri enkya n'akuba kade mu bufunze
kino kigende eri buli mutegesi promoter abayita abantu nti omuntu omulete before concert before gundo gye mutegese tongole okutumula ki Uganda very true nekyo kyenjagala ku Spice ali so jolly naye muntu w'abantu olaba si mwejasi nti mulaba ne presenter nga naye oyinza okuleeta wano omuntu n'abanooma ssibu nga awakutwala ennyo oyita wano omusajja n'abasinikira amannyo n'abanooma kali nga Davido kye yakola yamusuulawo ng'agenda kukolaki kuyimba era mulaba ki bagamba kisinga kisinzira ku negotiations mwakoze because twemba temwalaganye naye ku ebyo ayinza otuuka kyendowoozaamu nti kino kyakoze Spice kirungi nnyo era tukyebaliza nti abakiteeseteese baba bakigoberedde engeri kitambulamu kikulu nnyo era okubeera nga kitutwala mu maaso nga Uganda era tusaba nti Uganda gye bulijja mu maaso eyo mutusaasire okumagamaga n'amaloboozi ge muwulira tuli ku rooftop emu n'ennyonyi zituyita ku mitwe bwe ziti simanyi oba kiki kyeririko naye nga yembeera bwe tuli era nga twongera okujjukiza bannaffe abagenda kubeera maaso nga batutoberera era bagenda okubeera nga batuteekamu sente aba Focus Event Services bagamba nti beeyine bakuteekemu sente muko obeera olina omukolo abantu nabagamba juzi twalina omukolo gwe twaliko mu kyalo naye omukolo ogwo batuwa juice ne batuwa decoration ne batuwa tent zino eza pagola ennene obanga ali mu nnyumba ezo empanvu mega tent so basi buno bulala babweta batya kati wetaba mega olwo buno pagola waliwo yagamba babweta bubaliyo tent naye nanti kati labayo ensi gyetukomye egenda ng'ekula kaakati abantu bateekamu esappe nti zino tenti webagikuteekamu oteekamu abakoobo babeera nga abali mu nnyumba so webe Focus Event Services babe nga bakolera ku kyeweetaaga okubeera ng'ofuna so ng'ate ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bajja kukolera branding ow'ekika kyonna oyinza okuba oyagala business card oyinza okuba oyagala sticker banners banoonyeeko bakolere omukolo oba bakolere branding ali ku mulembe kuko nga tumaliriza era abantu bongere obajjukiza ngu babeerenga updated kale butenti ngo bakufeeko obupalyo tent buno bunaku yeeyiira buno bwa donated by MP Sekajja bakufeeko nobeera ku mukolo oyinako colors nnya oyinako yellow oyinako red oyinako blue so wekwatenga Focus Events babe nga bakuyamba okufuna ekituufu kyewandibadde ng'ofunamuko mama yakolanga bwati byayogeranga byagambanga muzeeyi okitegeera kale olwekuba nti akadde nako katutwala kantindiggwa nsaba puroguramu yaffe ey'olwaleero ejja kukoma wano tujja bakuba tubaddira mu puroguramu nyingi nnyo ezijja mu maaso eri nga tukubaganya ebirowoozo ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda igwe nno agenda mu comment section n'obako ky'oteekayo oba ky'obuuza oba ky'owabula okola kyamaanyi nnyo lwa nsonga buli lwekikola kyongera otufuula ab'enkizo oba abeetutumu mu ngeri emu oba endala n'okuba nga batugoberera bangi nnyo tukoma wano olunaku olwaleero tujja kulingana mu show zijja mu maaso awo for now bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel.
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi